Gabasomyeeko Ggegawomogose bwe yali kugamba atunulidde olulimi naye yasinga kutunulira Amakka Gabasomyeeko kubanga Amakka Gabasomyeeko oba betuyita abayigirize bayigira mu lulimi olw'omulabe. Olulimi lwe bayigiramu lwa mulabe abasomyeko abasinga. Tujja kusaba omunafu abadde awulugumya olukomo okube bukubi tube obenga oteesa ku programu ya leero tetusobola kukubira muntu gwokuba n'oyitamu n'oba ng'oteesa programu eno eya sabbiiti eteri ya kyoto. Amakka Gabasomyeeko omuyimbi bwe yayimba nti Ggegawomogose naye nga yamala kukiraba nti nno bambi basaasire tuyigira mu nnimi ngwira tuyigira mu nnimi za mulabe. Oluzungu otusomeramu tebatuleetera nga kirabo balutuleetera nti lubabe nga batutabula nga bajjawo olutindo lwaffe tusobola okutegeera ne kabaka olutindo olukwataganya ne bakadde baffe. Kakati olutindo olukwataganya gwe wasoma mu luzungu mukadde akugamba ebintu nga tobitegeera. Twali twogera ku kuyigga nti okuyigga gwali mulimu gw'Abaganda nga mukulu nnyo. Ng'era lwaki abantu baalinga bayigga si kuyigga buyigzi nti kunoonya kyakuliira. Nti mu kuyigga mwe twatweningiranga abaana ne batuli okulaba kwegamba mutega muti entuula muzinza muti ensolo kwegamba mukukasuka muti amafumu kwegamba nti singa ate omulaba abalumba mukozesa obukodyo buli obw'okuyigga mubenga mwerwanako omulabe. Naye olwaleero temusobola kuteesa mu lulimi lwammwe okulaba nga ensonga lwaki tubagamba nti bannange ffe tetugenda kukkiriza ku bintu byakupangapanga oba byakusala lugezigezi lukwesikwesi kubanga ffe Abaganda amazima galituwa eddembe. Mukama Katonda teyatutonda nga tuli bakukola lukwesikwesi. Ensonga lwaki tubagamba nti nno bannange ffe tetugenda kwegatta n'abakyoli nga tulwana olwaleero naye nga tujja kukolagana nabo mu lulimi omunaatugatta nabo okukolagana nabo naye nga tewana omwana omukulwana tetujja kugatta nabo kubanga tujja kwesanga ate twogera luzungu. Bw'ogenda mu bakyolo oyogera luzungu lwebategeera oba oyogera luswayiri oyogera nnimi ezaleeta obulabe n'obuvune ku Buganda nti ffe twagala kutegeeragana nga Baganda. Bwe tujja wano ku mmeeza bwe tujja ku laadiyo eno tuyinza okuba nga tukwataganye mu nsonga ba mu ntegeera ng'oba omuntu ategeereddewo kintu ebiseera ebyo ng'ajja kitegeera luvannyuma naye era nga tutegeeraganye mu lulimi Luganda. Ekibiina ky'olulimi Oluganda ekyatandikira e Makerere mu ttendekero ekkulu omubala gwakyo gugamba nti olulimi ly'eggwanga. Abasajja abo baatuula n'abakazi ne batunuulira olulimi Oluganda ne batandikawo omubala era ekibiina ekyo kigenda kisaasaanira abantu bonna n'amatendekero gonna amalala oba n'ensi endala zonna. Ekibiina ky'olulimi Oluganda omubala gwakyo omukulu
bajjayo olugero lwa bajjajjaffe olukwata ku lulimi olugamba nti olulimi ly'eggwanga. Omuntu ayagala okusaanyaawo eggwanga lyo asooka kusaanyaawo olulimi lwo. Lugero kyo lugendera waawo, anakugoba ku nswa nti semberayo toli omulalu, anaakulemesa ensi yo, anaakulemesa okutegeera okusembayo. Bakugambe nti kati olwaleero China n'Abamerika bagitya. Lwaki? Bategeera mu lulimi lwabwe. Newokolerayo ekintu nti ogenze kukolayo kasaati, gwe tebagaana nti teekako erinnya ly'edduuka lyo nti Max and Spencer, naye amateeka g'ensi yaffe tuteekako wano ekintu nti nno made in China. Gwe n'ova e Buganda, baminisita bajja ne basopinga kuno ku Bungereza, naye nga bavudde e Buganda kujja kwegulira byambalo oba na byakulya oba na byakukozesa, naye nga ate be bagula e Bungereza biriko made in China, kubanga bali bategeera mu lulimi lwabwe, basomera mu lulimi lwabwe, balwanira mu lulimi lwabwe, bayagala olulimi lwabwe, lwabafuukira engabo, lwabafuukira ettabaaza, lwabafuukira ekyobugagga, lwabafuukira olutindo. Omwana wange omu asoma Luchina kaakano, kubanga bamugamba nti nno olina oteekako olulimi olulala, oba Olujamani oba Lufalansa oba luki. Yalonda Luchina, asoma Luchina, ayogera Luchina newankubadde taliisa butinga mu China. Nti n'abaana Abangereza nabo batandise okusoma ennimi ziri, basooka kwegamba ne batalaba kakodyako, ne batasoma Luwarabu, naye nga tebagenda kulwanira mu Luwarabu. Omulabe yabagamba bugambe ne kugamba nga yayogera mu lulimi lwe nga tebalutegeera, nga tebalusomye. Waliwo omuvubuka musambi wa bikonde, atuuka ng'agenda asambira ebikonde e Zambia. Jjukira bulungi nti eddako nadda ku mulembe gwa Bemba, Abaganda bangi abaagenda oba ne baddukira e Zambia ne basenga e Zambia. Kakati omutendesi w'oli gwe baali bazannya naye yagamba ng'oli munne ng'amugamba ebigambo, nga ebigambo ebyo byefaananyiriza ku Luganda, ne buli kigambo kye yagamba ng'oli ate ng'ono nga kyakola. Jjukira bulungi olw'okuba nti nno ewaffe Buganda gavumenti eziteekamu ssente mu mizannyo. Ono ye omwana Omuganda oba kale katugambe ayogera Oluganda, ye teyagenda na mutendesi, kale yagenda banne bajana tebagenda mutendesi kubanga tewabaawo nsimbi zisobozesa kutwala bantu ngaabo na mutendesi oba na tiimu namba. Kati oli bwe yakubanga ebikonde nga kyebagamba oli ate ono kyakola, bwato n'amuwangula. Naye baba banyumya yaga nti affe anti owedde ebigambo ebimu bikwatagana, ne balanira kwogera nti kati mmere mugiyita mutya, naffe tugiyita mmere, nti okuba nti naffe tukiyita bwe tutyo kugamba, naye nga banyoolezaamu katono nga bwe wandiwulidde oba Oluganda n'Olusoga nga nabali banyoolezaamu bunyooleza. Olulimi ngabo, olulimi tabaaza, olulimi kyabugagga, olulimi lutindo. Omusambi w'ebikonde olulimi lwamusobozesa okuwangula munne Omuzambia.
ow'eggwanga erya Babemba. Tugenda mu maaso n'omulamwa gwaffe ogwaleero ogamba nti ekitiibwa ky'olulimi Oluganda, olulimi lwaffe Oluganda tulwaniridde lutya? Tukirwaniridde tutya? Twebuuza ebibuuzo, tubategeeza enkya n'eggulo abalungi abatuwuliriza nti tujja wano ku laadiyo nga tulinga obwana bw'enkoko bwe baasuulawo